N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zaayiseemu ze tumuyisizaamu nga tunyeenya. Era kati waali Kano Dr. Kiiza Besigye olunaku olwaleero alangiridde nga bwe yegasse ku Nup Mubutongole ng'agamba nti embeera gye babaddemu ey'okusika omugwa, embeera gye babaddemu ey'okwawukana mu nzikiriziganya z'ebyobufuzi y'emu kuziremezaako mwami Museveni. Besigye agamba nti okwegatta ge maanyi. Agamba bwe banaayawukanamu nga bwe babadde luli nti nze ndi mu kakundi akange, nze ndi FDC ate nze ndi wa Jema, bigenda kuba tebiyamba bannayuganda. Ensonga enkulu eriwo olwaleero kusooka kusindikiriza mwami Museveni obuyinza budde mikono gy'abannayuganda. Kano Kiiza Besigye agamba nti obuyinza kasita bumala okudda mikono gy'abannayuganda ne twejjako Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, awo enkola y'ebibiina ebingi egenda kuddamu nga tumanyi nti ebibiina byonna biweebwa ekitiibwa mu ggwanga Uganda, nga tewali kugira muntu n'omu kugenda kukuba kampeyini mu byobufuzi by'obukkiririzaamu, naye nga tukyalina Nnakyemalira Yoweri Kaguta Museveni, enkola ze tezigenda kuggwawo ez'okuyeekera abo abaagala okumujja mu buyinza. Bw'obeera ng'olina ekibiina wadde kiwandiise mu mateeka naye nga tebakikkiriza kukola mirimu gyakyo mu butongole nga NUP, babadde bakugulawo ekitebe kino olunaku olw'eggulo, naye poliisi n'amagye byakedde kuyibwa ku kitebe ekyo ne babagana okukiggulawo. Kitegeeza nti ekyo ekintu kuba kulinnyirira ddembe lyabwe ng'ekibiina ekiwandiise mu mateeka. Kano Kiiza Besigye agamba nti enkola ezo tezigenda kutuyamba nga bannayuganda, tugenda kuba tweyawulayawulamu olw'ebyobufuzi naye nga kireetera bannayuganda buzibu, kubanga bannayuganda bavaayo ne bateekawo obwesige mu bannabyabufuzi ababa bazze nga basuubira nti mugenda kubaggyirawo mwami Museveni mukyuse Uganda, ne buli mudda mu kwerumaaluma mubanga abeerwanyisa mwekka na mwekka. Ekyo ne kiwa mwami Museveni ekyanya ekifutubbala ku Uganda nga tewali amukuba ku mukono. Avuddeyo n'alangirira olwaleero nti yeegasse ku National Unity Platform era agenda kutambulira wamu ne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bakolere wamu balabe nga bakyusa eggwanga Uganda, kubanga balwana mu nsiko kuleeta mirembe mu ggwanga Uganda, naye okuva lwe baava mu lutalo alaba nga Uganda eyongera kusereba buserebi, alaba nga eddembe ly'obuntu lyongera okulinnyirirwa, alabira ddala nga bye baateesaako nga bali mu nsiko ne mwami Museveni tewali na kimu kikoleddwa okuggyako ate okwonoona obwonoonyi eri eddembe eryaliwo bannayuganda lye baali balinamu ettonotono. Kati mwami Museveni ate ayongedde kulirinnyirira bulinnyirizi. Kyekimubagudde n'avaayo n'agamba nti ekimala kimala. Tuvudde embibiina ebyobufuzi bye tubaddemu ebyokusikagana omuguwa, tuvudde embibiina ebyokuwalaggana bye tubaddemu nga tuwalaggana nti nze ndi FDC sikwatagana nawe NUP oba nze ndi wa DP sikwatagana na wa Jema. Agamba nti ye ali omu ku abo abavuddeyo ne beegatta ku Kyagulanyi Ssentamu, wabula bannabyabufuzi abalala banaagaana okuvaayo okwegatta ku nkulaakulana ya Uganda, kubanga Kyagulanyi Ssentamu obudde buno yaliko omumuli gwa Uganda. Singa banaagaana omwegattako, bannayuganda tutegere butegeezi nti abo be balabe b'enkyukakyuka, abo be batayagaliza Uganda nnungi, be balya mu ngalo za Museveni nga bamutembeeta alemere ku ntebe ayongere okunyigiriza munnayuganda owa wansi abonaabona. Kano Dr. Kiiza Besigye tumwanirizza olw'okulaba enkyukakyuka ne yeegatta ku ttiimu egenda okusigukulwa mwami Museveni. Tumwaniriza okwegatta ku National Unity Platform, kinaaba kiyambye okugatta amaanyi ne Kyagulanyi Ssentamu ne basobola okusigukulula akasajja. Okusigala nga bakyatuwanga ebbanga lino lyonna balina okutukutulamu bitundu bingi nnyo, ate oba oliawo tube nga twekuba ffekka. Mu kifo ky'okutunuulira eyatuteeka mu mbeera eno ng'otunuulira munno omuwambe ti ye mulabewo. Simanyi tuli ffenna. Bwe tubanga tuli akubangula omulabe n'olweto, tulina okwegatta tusigale nga tuli kitole, tulwanire wamu bbega ku bbega okutuusa lwe tutuuka gye tukola ki? Kitulaga. Era nga tuwangula ebyo, buli omu mu ffe kiraga nti alina obuvunaanyizibwa bw'amaanyi. Tolowooza nti tujja kuva mu mbeera eno kubanga pulezidenti
Kyagulanyi alina kyakoze ye ng'omuntu yekka. Naawe olina obuvunaanyizibwa okubaako ky'okola ki? Buli munnayuganda abamu mpulira abagamba nze siri wa byabufuzi, kitegeeza nti oli musiru. Bw'oba toli wa byabufuzi kitegeeza nti oli musiru just. Kubanga omusolo gw'osasula ani agugereka? Byabufuzi. Omusolo gw'osasula kye gukola ani akisalawo? Byabufuzi. So bw'ogamba nti siri munnabyabufuzi oyo manya bumanya nti ono musiri awedde emirimu. So buli omu, let everyone, whether you are civil society, the struggle we are on is not a partisan struggle. Olutalo lwe tuliko lwa kufuna eggwanga, si lwa kulwanirira bibiina leero. Simanyi tukitegeera. Leero lwa kufuna ki? Eggwanga. Nabagambye kuva 1900, kuva 1900 na leero ng'eggwanga teriri mu mikono gyaffe. So olutalo olusooka missoni yaffe yakuddamu kufuna ki? Gwanga mu ngalo. Bwe tufuna ggwanga erirala byonna bijja kutereera. Tusooke tufune eggwanga. So bassebo ne bannyabo, oba oli munnaddiini era njagala obubaka buno bugende eri bannaddiini bonna. Bannaddiini bonna kibakakatako okubanga bali ku mwanjo mu lutalo luno. Kibakakatako butereevu. Kubanga abasumba ba Katonda bonna baba ddoboozi lyaki? Ddoboozi ly'abantu abatalina ddoboozi. Be balina okusitula eddoboozi ery'abatalina ki? Ery'abatalina ddoboozi. So abasumba, ba bishopu, ba pasita, baani balina okubeera ku front line y'okulaba nti Uganda eddamu nefuna emirembe, bannansi ne baba bannannyini ggwanga lino. So ffenna tulina obuvunaanyizibwa. Obuvunaanyizibwa obwo ekikulu ennyo buli omu kyatandikirako, laba nti munno atanategeera mission nti omubuulira n'akola ki? N'agitegeera. Laba nti buli omu amanya mission yakununula ki? Gwanga. Ategeere nti emission gye tuyina kununula ggwanga lyaffe. Era omunyonyole nti kisoboka. Era ekyo bwe tukiyitako, nabagambye nti eggwanga lino tetujja kulinunula nti kubanga batufuze nnyo kati batusonyiwe ne batuleka. Tulina okulwana. Tulina okukola ki? Tulina okulwanira eggwanga lyaffe. Era abalwana bonna bazimba ebibinja. Abalwana bazimba ki? Towangaala wekka nti nze ndi wano njagala nkyukakyuka. Beera kw'ekibinja mwokola ki? Mwogwa nga kibinja ekyo kirina mission yakununula ki? Ggwanga. Tuzimbe ebibinja. Era enzimba y'ebibinja abakulembeze bano bonna bwe buvunaanyizibwa, era babadde bandaga nga bwe beetegeka okulaba nti ebibinja byonna bikola ki? Bizimbibwa. Era ngenze ndi mumativu nti chairman Nyanzi ne ttiimu ye n'abalala bonna ba mulimu bagwina mu ngalo
ogw'okulaba nti ebibinja bikola ki? Ebibinja bizimbibwa. Bye tukola okulwanira ensi yaffe, bwe mbanga mu lutalo luli we twalwana olw'ensiko saafunamu kintu kyonna, naye ekyentwala kikyaliwo ekitanaba kuvaamu ke kawaayiro namba 3 mu ssemateeka, article namba 3 mu ssemateeka ya Uganda etuwa obuyinza butereevu okwaŋŋaŋŋa oyo yenna alinnyirira ssemateeka n'amateeka gaffe, kumwaŋŋaŋŋa mu ngeri yonna gye tulaba. We have power from the Constitution to fight by all means okulaba nti abalinnyiridde ssemateeka, abatulugunya abantu baffe, ababuzizzaawo abantu baffe, abatta abantu buli lunaku mu bumenyi bwa ssemateeka, nti abantu abo tubajjawo mu ngeri zonna. Tukkirizibwa. So bwe bakubuuza nti bino bikola ng'ani, ogambe article namba meka? Article namba 3 yatuwa obuyinza. So basebo ne banyabo, ng'amaliriza ebigambo byange, njagala okubategeeza nti abo bonna abafudde, ate bangi bw'obala kuva emabega, bangi nnyo bayitirivu abafudde. Lisiti ezo z'olaba, buli kibiina kiri mu lisiti ey'abakoze eki? Ey'abafu, ababuze, abakoze eki? Njagala kubategeeza ng'amaliriza nti n'abafudde n'okutuusa kati, newankubadde omulimu gwe twewa tegunakutuukirira, naye tegubadde gwa bwereere. N'okutuuka kati waliwo we tukola ki? Waliwo we tutuuse. Temulowooza ti Mwami Museveni ono gw'olaba ayogera byatakyamanya nti ye Museveni oli yasooka. Entalo zaayiseemu ze tumuyisizzaamu nga tunyeenya, era kati waali abantu baffe tebafiiridde bwereere. Gavumenti gye tulwana nayo njagala kubakakasa nti eyuuga ngeri gy'eteyuuganga, eyuuga. Era omulimu gwaffe ogusigadde si gwe munene nnyo, mulimu ogusigadde. Mwenna mulina baganda bammwe abali mu bitongole bikuumaddembe oba ebyandibadde bikuumaddembe, bonna abali mu magye, abali mu poliisi, abaliwa, nabo bennyini bali bubi mu ngeri empitirivu ennyo, era nabo balinze ffe tubeeko kye tukola ki? Kye tukola nabo ojja kulaba nabo ekintu nga bakiyingiramu nga kikola ki? Nga kiggwa. Abaali ab'ebweru nga bawanirira Mwami Museveni era abaamutuleetera okutulumya gye tutuuse, ab'ebweru abamutaddemu ssente, abamutaddemu emmundu, abamutaddemu ki, nabo we tutuukidde wano balaba nti kino tekikyasobola kuwagirwa. Nabo kati bakola ki? Nabo kati bakisembera wala, bakisembera wala. Era ndowooza mwawulira World Bank gye babadde beewola, naye yataddewo ki? Akasumuluzo. Muwulira
abantu babadde bagenda kusuumula mu America nti bagowa nabo wiiki eno bakoze eki kasumuluzo nako bakatadde n'ebirala bijja kuddako ekikulaga nti n'abebweru bamaze okulaba nti kino tekikyalina kyekikola ki kyekidda ate oba atandise n'okuleeta oli mutabanyiwe era abayenare ndowooza batuufu kubanga nawulidde abayenamba nga bagamba nti ate waakiri muzeeyo so bino byonna bubonero obukulaga nti ekiseera kikoze eki ekiseera kiweddeyo ffe tukyabaleesewo obuteetegeka bwaffe n'olwekyo mbasaba era okukolera awamu sizze ku unity platform ku lwa ofiisi yokka njagala tutambulire wamu ffenna bega ku bega atayagala okwegatta ye mulabe wa Uganda atayagala okwegatta ye mulabe tujja kutambulira wamu ffenna mu buzibu mu mirembe tujja kutambulira wamu ffenna tununule eggwanga lyaffe insha Allah so mwebale nnyo mwebalire ddala omukama abampeera obuwanguzi musigale nga mukolera ddala emirimu egy'amaanyi mwebale nnyo mwebale